Nkulamusizaako mukwano gwange ampuliriza, weebale nnyo okuwulira. Amannya nze Catherine Mitala, omubulizi w'enjiri, era olwaleero enjiri gye ndeese ngiggye mu Matayo 7, tugenda tandikira ku lunyiriro lwa 12 era tujja kukoma ku lwa 15. Agamba nti kale byonna bye mwagala abantu okubakolanga mmwe, nammwe mubakolenga bo bwe mutyo, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, n'abo abayitamu bangi. Kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo, n'abo abaliraba batono. Mwekuume bannabbi ab'obulimba, abalijjira mu byambalo by'endiga gye muli, naye nga munda gy'emisege egisikula. Awo ngenda okukoma abooluganda. Tulaba nga Yesu, bannange Yesu yali ayigiriza. Ndagaayo ekintu ku ky'omanyi Yesu ky'ataayigirizaako. Yesu yayigiriza lessons nnyingi, yatuyigiriza empisa, yatuyigiriza okutya Katonda, yatuyigiriza okukkiriza, yatuyigiriza okwatula, yatuyigiriza enkolagana n'abantu. Kati wano yabagamba nti kale byonna bye mwagala babakolenga mmwe, nammwe mubakolenga bo bwe mutyo. By'oyagala okukola biki? By'oyagala bakukolere biki? Naawe bikolere abalala. Eyo y'enjigiriza ya Mukama waffe. Naye enjigiriza eteri ya Mukama waffe, eyo tesobola kugamba ekyo. Enjigiriza eteri ya Mukama waffe sikezza gy'alya, buli kimu oba okyagala, ebirala mu nkwawa, ebirala obikwatira mu bulago, ebirala kwegamba oba bigwa bigwe bigende nga bikunkumuka naye nga gwe obitutte. Naye Mukama agamba nti mubakole n'abalala mmwe bye mwagala babakolere. Bw'oba oyagala bakole bulungi, naawe abalala bakole bulungi. N'agamba muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, n'abo abaliyitamu bangi. Muyingire mu mulyango omufunda. Omulyango ogugenda mu ggulu bannange gwakanyigo. Olaba gukugamba nti abantu bakole gwe bwe baagala bakole, nze ate bye njagala, nze ayagala okuba obulungi ate mbikolere bali. Guno omulyango mufunda bannange. Naye ate ogugenda ekkubo eridda mu kuzikirira lyo ddene, ligamba tobibakolerayo, ligamba we byekolere bikubuliremu, byeriire bikubuliremu, byekolere. Kyovudde olaba nga yatandise n'agamba nti by'oyagala abalala bakukolere, naawe bibakolere bo. N'ayingizaawo ekigambo ekigamba nti muyingire mu mulyango omufunda. Omulyango omufunda kisoboka okukolera abalala by'oyagala bakolere. Omulyango omufunda. Naye omulyango agambye kubanga omulyango mugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, ekitegeeza lirabika mangu. Ekitegeeza otambula masaayaaya gy'oyagala, bw'otalantuka n'ova ku gwa kkono n'odda ku gwa ddyo kwegamba ekkubo eridda mu kuzikirira ddene, era ddyo litwala bangi, n'abo abayitamu bangi baliyitamu. Naye bino ebyakanyigo mbw ate abantu bakolere gwe by'oyagala bakolere, nze ani alibinkolera? Eryo ekkubo eggazi bwe ligamba. Ekkubo eggazi ddyo liri opposite nnyo, kwegamba ebyayo bikontana na bino eby'omu kkubo lyaffe effunda. Era 14 agambye nti kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo bane tuliyitamu nga tomala gasaatuukirayo. Lyakanyigo. Gwe we bakugambira nti gwe by'oyagala bakukolere bikolere banno, tolaba waakanyiga awo. Naye ate mwe tuli tutambula, gye tuli newankubadde tuli batono, gye tuli nti n'abo abaliraba be batono. Ate kankubulire n'abo abatono abaliraba bwe baliringizaamu nga ffunda nti kiki, nti bye njagala bankolere ate nange mbikolera balala.
ne bagenda mu kkubo liri eggazi eribawa emirembe okukola buli kimu kye baagala, eribagamba buli kamu kakole ng'okezza, tobaako mulala gw'otunuulira, buli omu yazaalibwa lulwe. N'ekyokusooka oyo si mwana wa nnyoko, n'ekyokusooka si wa ggwanga lyo, n'ekyokusooka si wa ddiini yo. Gwe byekolere, gwe naawe n'abaana bo mubyekolere byabuliremu. Kyovudde olaba ng'abantu ne bw'aba ne ssente ez'enkanawa kimulemerera okuyamba omukadde oli okumuserekera akayumba, kubanga ekkubo erirye ly'atambuliramu, atambuliramu n'obutayamba, atambuliramu n'omululu, atambuliramu n'obutaagaliza, naye lino eryaffe lyo likunyigiriza ne ligamba ennyumba eyiyo wagimala ogisereka, ne mukadde oli muserekere nabali bawe ku byokulya byo. Kwegamba bintu bya kanyigo, bintu bya kanyigo ebitali mu kkubo lino eggazi. Abaliraba batono batono, kubanga likukunyuulako buli kimu ekikyo, ne bakugamba bw'oba olina ssaati bbiri emu giwa oli, ne bakugamba kwegamba bino bya kanyigo. Sijja kulimba bya kanyigo, buli kimu bakugamba ogabane ne banno, buli kimu byerese. Agamba nti oyo anjagala aleke byonna angoberere. Eryo eryakanyigo bye ligamba nti bireke byonna biri ogoberere mukama waffe, naye eggazi ligamba bikwate byonna obinyweze otambulire mu liri, ogende ng'ebimu bye bigwa bwe bwe egamba bwe bityo. Ate n'amaliriza ne 15 ng'aga nti mwekuume bannabbi ab'obulimba. Bannabbi ab'obulimba bayigiriza batya? Bannabbi ab'obulimba baga nti oba otambulira mu ddene tambulira omwo. Bannabbi ab'obulimba baga nze nja kubikukolera, nja kukugulira obulokozi nze wendi. Ligamba batugamba nti abalijjira mu byambalo by'endiga nga bafaanana ng'endiga, naye ate munda mu bo nga misege egisikula, nga nabo bali mu ffe. Kyovudde olaba nga ennaku zino abantu balowooza nti obulokole bwangu, kubanga bannabbi ab'obulimba bwe babagamba. Babagamba nja kusabira buli kaseera, jangu nkusabire, jangu nkusabire. Lwaki gwe teweesabira? Bakulaga nti ebintu byangu, naye ng'ate ekkuba effunda temuliimu kyangu. Sijja kulimba jangu ng'omanyi ti mu kkuba effunda temuliimu byangu. Ekkuba effunda tuliyingira na kwenyigiriza. Wali oyiseeko mu mulyango omufunda oba mu kifo ekifunda? Katugambe kale mu Owino, ng'oli mu Owino abantu bangi, buli omu agula abatunda abazza okubba bonna baba beenyigiriza. Kwegamba tosobola kujja eno nga oyitawo nga bw'oyagala. Oba olina okubeera nga awalala oyisaawo kifuba kino, awalala oyisaawo kiri. Lyeryo ekkubo lya mukama waffe, tajja kuleka kujja na byonna. Kati bano bannabbi ab'obulimba bo bajja kulimba bakugambe nti wamma jangu ffe tugenda bikolerako, naye balinga endiga, bambadde ng'endiga, bambadde amaliba g'endiga, naye nga munda gy'emisege egisikula. Era batugambye mu 16 nti muli bategeerera ku bibala byabwe. Abantu banoga batya ezabbibu ku busaana oba ettiini ku mweramannyo? Abo bannabbi tetusobola kubaggyako bintu bya bwa Katonda. Tetusobola banogako zabbibu kubanga bo busaana maggwa meerere. Naye ate abantu bangi beesibye mu bannabbi. Abantu bangi tebaagala kusoma kigambo kya Katonda. Bo ne bakibasomera ate ne bakifuula ennenge, mmwe ne mukuba mu ngalo ne mukkiriza, ne mugenda eyo ne mujjuza entebe zaabwe nti tuli bategeerera ku bibala byabwe. Babala ki? Babala busaana, babala maggwa. Buli ayeesibye mu bannabbi avuddeyo nga gamukolobodde, avuddeyo nga amaggwa gamukwagudde. Leeta ssente, leeta leero, leeta luli, nnyumba tunda, abaana toweerera. Kwegamba bakukwagula bukwaguzi, bakukwagula kubanga ebibala byabwe si bya mizabbibu. Tosobola kugenda ku busaana n'onogayo emizabbibu, oba n'ogenda
kumwera mannyo n'onagayo ettiini. Ebyo bye balina okukola kubanga baagala otambule nga bw'oyagala, bo bakuwa obutuukirivu naye nga teri ali wamu ne butuukirivu okuggyako Mukama waffe, ng'omukkiriza n'omutima gwo, ng'oyatudde n'akamwa ko nti Yesu Kristo yafa ku lwange, nti Yesu Kristo mwana wa Katonda, ne weenenya ebibi byo byonna. Bo bannabbi ab'obulimba tafaayo baweenenyeza oba teweenenyeza, gwe jjangu leeta ssente, tugenda kusabira, tugenda kuwa amazzi, tugenda kuwa butto, tugenda kuwa omuceere, tugenda kuwa byonna ne soda ne bakuyiira. Ebyo bye bakola, bakwanguyizaako ekkubo ery'obulokozi mbu, naye ate ekkubo ly'obulokozi liriko nnyini lyalifuga agamba funda, era yatugambirawo bw'oba ojja jangu ng'okimanyi ekkubo eridda mu ggulu funda. Ye Mukama waffe teyatulimba, naye bano bannabbi ab'obulimba batulimba. Tali kugamba nti weenenya, ekyo kyakikwekera ddala wala. Ekyokugamba nti weenenya akikweka wala, tayagala okimanyi, tayagala okitegeere, otambulire mu kkubo liri eggazi, ate nga batugambye yeeri okuzikirira. Ye tafaayo oba ozikirira oba tozikirira, n'okumanya tamanyi kubanga gino misege, omusege tegumanya nnyo bya Bwakatonda. N'olwekyo baganda bange mbaagaliza okudda mu kkubo effunda, newankubadde ebintu binyiga, tosobola kuyisaawo migugu gyo gyonna, tosobola kuyisaawo buwakati lwabo bwonna, tosobola. Mu kkubo effunda tebayisaamu bwenzi, mu kkubo effunda tebayisaamu bwamalaaya, tebayisaamu bulogo, tebayisaamu kusaddaaka bantu. Kukkiriza Katonda yekka. Bantu bakkiririza nnyo mu bannabbi ne babafera, ate bwe bamala okuzuula nti babafeze ne baddukira ddala wala okuva ku Katonda nga balowooza nti oli Katonda y'abafezi. Yakubuuliriddewo nti eza ekkubo eryange ffunda, naye bannabbi abo ab'obulimba bagenda kujja, mubeegendereze. Buno mbuulira bulokozi bannange, wandyagadde okulokoka? Kale oba oyagala okulokoka yatula essaala eno oga nti ayi Mukama wange nkwebaza kubanga olwaleero ntegedde ekkubo eridda gy'olifunda, ate ntegedde nti waliwo n'emisege egyefudde bannabbi okundaga nga bwe biri ebyangu, naye Mukama wange nze neenenya ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolako, bye bankolera ne bye nakola ku balala, byonna mbyenenyezza olwaleero. Nsaba ayi Mukama ondokole, nyingira mu kkubo eryo effunda, nzikiriza nti nja ditambuliramu mu linnya erya Yesu, amiina.